Celebrity Patrol wano ku Kakos Facts 256 amanya gange nze Trace May kakemu munyamba tumideko nyonyo mwe bale kwanga mutulaba mwe bale like mwe bale kusharinga ne bu comment butuyamba ko nyonyo kuleka nti tubawa ebintu byembera mwagala nenga temwerabira ku continuing ku subscribing tell a friend and then tuba tutadde video mukwano liking atumanye nti joli mukamoli muve mu bintu byokubanga mutulabira mu gumoli. Anyways, weekend yabadde mpavu nyonyo nenga sinaba kweyongera njagala okujjukiza abateekamu ssente be bannaffe aba high level tour and travel agency bakola mu byokulambula mu bya camping tulina tents kati osobola okubakubirako oba olina omukolo oba olina ka dating ko yagala ogenda kunengo yagala mu kibiro gende n'omwagalwawo osobola okuwa ka tenti nembera ng'ekintu mukikwasaganya si bya kumala kulambula ate ne mmala ate ne munonya hotel ate eri wala ate nga mukyagala okubeera nga mweberera mu kibira naye ng'ebisingawo ku ebyo tulina trip gye nabagambako eri Jinja ng'ennaku z'omwezi 26 November tujja kuba tusulawo Jinja oluva Jinja tujja kukomawo Jinja tujja kuba tetweyongerayo Kapchorwa ng'ennaku z'omwezi 27 amanyi badera gato Uganda n'Enzulu 27 tuba twengere Kapchorwa wali ebintu bingi nnyo waliyo campfire okwo kwennyini kuliko Saturday dancing kuliko ebintu bingi nnyo just mawulire agabadde mu weekend mangi nnyo mangi dada naye nga njagala tutandikire erudde eri Kavumba. Oh my god, KBS yakikoze. KBS tumanyi nga TV yakatandikawo terina programs nyingi nnyo ziryawo naye abantu nga bajagadde so by then ne batuula ne bagamba tukolere kyabalabi baffe ne babatekerayo ekivulu abayimbi babadde bangi nnyo Spice Diana Balia Voice wona aba floppies oba floppinga kitegeeza nti abayimbi babadde bangi nnyo nga tena abantu bangi nnyo naye ng'obudde bwe buti nga abantu mwe bale kulaba KBS TV Radio Simba yabadde tadde mu center it's part of them babaddeyo ne bagisupportinga era ne babeebaza era ne babakubiriza ne babasaba mwongere okuba nti mulaba KBS ebirungi bijja so nomwe naba abaddeyo kyabadde kiyitibwa KBS vulubana so mukulikeeyo mwe bali kusupportinga ebintu ebipyawe bijja ate nga birina waka mu bisupportinge mu birabe trust me ebirungi bijja bibaleeta kyekimu KBS bakugamba nti maaso ku lutimbe ekyo no kitegeeza nti weerindirire byonna binna ebijja bigenda kubanga bya tabu kuba saawa zino eno TV eyogerwako si mu bubi naye abantu mulina okukkiriza amazima si mu bubi mukulikeeyo nyonyo thank you for supporting KBS TV. Mukwano mbadde nkulisaayo ba Famaicans mu the future Fameican concert eyabaddawo ku Hotel Africana. Thank you so much for showing the fresh boys some love. Bu tweets bwatuyamba nnyo era nga munnange tubula kufukamira okwebaza owekitiibwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu mu katwitter ako kakola kyamaanyi okugatta ku concert eno believe it or not bangi bapostinga byebekulu n'atalabikako ate nga yali yapostinga okay it's not a must to posting olina okujja but then obeno tweet y'omukulu ye yamumeza akatengo ne tugamba nagamba nsiza kubeera mu kifo kyekimu n'omubanda wa Kabaka but anyway tuweebaza nnyo ffe kasita mwatupostinga ne tufuna abantu ekyo kikuzaayo ku omukulu DJ Nimro kyali ayogerako ekyokuba nti waliwo abapostinga abantu abalala ne batabapostinga but on FIK ba B2C it was something different a great experience gye twa experiencing so ebintu ebyenjawulo some of the things that made FIK Fameica's concert different kwe kuba nti kwabaddeko abakulu kwabaddeko omukulu Kyagulanyi nga bwe nkugambye mukyala we Nubianuli first son okay tetumanyi okay for now tushamanyi nti Solomon first son manyi abasajja abaganda mu kweyogeza okwo nti tebatubalira baana owekanga naye nga FIK Fameica yaselinze out concert yakubye bulungi nnyo naye ebintu byabadde ku concert eno wali olabyeko musanji wo nga ayanjula musanji munne njogera ku Miss Henry nga ye MC nga ayanjula Josted tugaba banani prima choliko baby tushitegeera but that's life mwatu life continues it is what it is naye nga FIK Fameica no yabadde ayina buno other concerts Africana ichabade ku Africana yabade main concert so after there wabade extra concerts yabade amaze okuyimba emukono so when he was traveling to Luwero we yafunide accident yabade mbinyonyonyo emotoka ye
ya crashes negiragera bati nga tekyasobola ku repairinga naye ate ebintu bya mukama bizibu nnyo tobimanya. They turned out to be fine era nasubiza abantu beruwero nti agenda kubeera nabo bamulindiririre naye abantu nga musale ekikale Uganda nyabazaala omuntu nagenda mu comment ng'omuntu awonye okuffa kuba omuntu aba awonye kufa nogamba nti sitanti abantu nga musale ekigambo mbu emotoka ebeera atya yagize mpaka wetyo naye abantu ne bavaamu nga balamu bintu bya mukama abantu balina katonda waabwe mukwano kyogerako ekyo tokimanyi nakukimanya naye twebaza mukama nti FIK FAMEICA, as he said, he's the future FAMEICA. He still has a lot to do in future era nga tubebaza mwena abali ogenda muzi extra concerts you're really supporting. So the upcoming concerts mulimu eya Winning Wanje, tuina David Lutalo before Winning Wanje ngena kuzomwezi mwenda the fire concert, tuina gwanga muje ya Dr. Jose Camilio and the legendary making sure to support everyone. Tuina Gravito Mutuju, tuina Shiba, tuina Spice Diana, tuina Waiki Benda Masa Umumachi, tuina Chris Evans Banange, Love Jemulagaba na Jemulagaba Nigeria obaba international artist abajo ku performing rane no, Love Jemulagaba B2C, Love Jemulaga Zawi, Love Jemula ze FIK FAMEICA. Please come share the same love to these different artists. Thank you so much. Babadde no mchala eyatuyimbira inemoni mukategedde inemoni yali awo ku Serena Hotel nga performinga ne Kabi Semboga, Maria Mutagire bali bamuwerekeddeko. It was a great experience. It was a legendary show. So mwenna ababaddeyo, thank you for supporting abakadde naye nga they had talent. Yeah, talent esigala talent no matter the age job otuuse. Kwongedde mawulire amalala Spice Diana Namkwaya, she's a very good artist, the star girl. Yabadde Masaka eyo ku street jam etegekebwa omukulu ebadde tegekebwa omukulu Mutima amanyikiddwa nti ali one of the managers ba Chameleon. Kwa Chameleon ayina ba managers bani kati tuyinza gamba nti manager wa Chameleon, one of the managers ba Chameleon. Era nga Spice Diana yamutabukidde naye Spice ayina ekintu kye yakoze abantu abayimbi kye mulina okuyiga bamutimba ne bakiriziganya sente and then she went to perform naye nga tebannamusasula. Muve ku bineno kati waneno twavuddewo we bakubukinga nosigala ku hotel osimanya nosigala mu room notayimba. Kakati Spice yakoze ekintu teyabakayaniza, yayambadde bulungi engoyeze n'alinya ku stage nga agenda okuperforminga ndoza Mutima wali n'agamba kano kamaze sigenda kasaso ate kalinye ku stage kati atange gazachi kwa kati abayimbe badde balina kye bakola nga bamubukinga nga sente tebanazimala basigala mu room nga tebafuluma. Naye Spice Diana ye kye yakoze yakikozerwa kuba nti agamba nti bafaani oba abantu ababeera bazze mu concerts bo tebategeera baba tebamanyi bya behind the scenes agreements zo wakati wone promoter boka saba kuchimba notajja bagena kumenya obutebe era bajagamba artist oyo tayagadde kuyimba teyaze bikirenga tebabanyi nsonga lwaki omuyimbi oyo teyaze. Yeye ensonga lwaki yaze ku stage n'abanjiza ku stage nagamba mukwano ogenda kunsasula bafaani basoke bansasule oba nyimbire obwerere kubanga ayina team jakola nayo, ayina ba bodyguards, ayina abamutambulirako. So namugamba kati olowooza ye agenda kubeera wacha namugamba Mutima obadde mu industry eno omanaginzeko abayimbi omanyi abayimbi be bayitamu lwaki oba tosasula muntu namubanjiza ku stage Mutima nsasula sente zange sigenda kuyimba nga tonazipa ku stage. Ka video genda kubanga okerabirako mvuze motoka okuveka Kampala okujoyimbira bannamasaka kuba mwani munjagala nange mbagala tosobola kutimba ku kipande Masaka notegeza abatuuzi jane sijja kubanga nze no sibikola naye lwaki ntuuka okusaba kasente kenkolerera nga toyagala kampa Mutima asasula tende wali emanju naye tomusasudde lwaki muyisa budongo yafa amaanyi mwana mutunafuya lwaki wamapa amabuze ekintu kimu bwe muba muŋŋamba nti nyimbe nga sisasuddwa ngenda bayimbira ntambula enzire Kampala sifune yadde ekikumi bwe mugamba nti Spice asooka asasulwe bwe mugamba nti osasudde sente zo nteekamu sente
wasula mutima lwaki mutima leta sente zange wano ku stage mutima tugenda muwedde kikameka mwe muŋŋamba wantazireta buli omu waddemba okutwala kyayagala ate show egenda kuma kitalo nnyo eky'omukulu GEN.Tumwine twabatuusako amawulire ag'ennaku agaabuutikira ggwanga Uganda lwakuba nti emitima gy'abantu gyanjawulo era abantu tebeerabira waliwo abali mu criticizinga waliwo abali happy waliwo abali kukola videos nga basanyuka naye ekintu kino it's not good okufiirwa kuba kufiirwa ne Uganda mutandise okukikyusa ekintu kineeno lulinga omuntu nga newakola kaki olumirwa n'ogamba bambi family ye abantu bangi bavuddeyo bamaseeka ne bagamba ekintu kino si kirungi bannayuganda kyemuli okugenda mu maaso nga mukola naye nga yafiiridde mu ggwanga erya Kenya mu kibuga kya Nairobi yakomezebwawo mu ggwanga naweelokamingibwa mu bitiibwa ng'era omuntu alwaniridde eggwanga kati gwe simanyi obusungu gy'obujja nti tebandimwaniriza we batyo wali okoledde kyeggwanga mukwano naye nga nyongera okujjukiza nti omulambo gwe omubiri gwa GEN.Tumwine gusabidde wali ekkololo era nga only invites tozungazunga mbu simanyi olina wobadde omuyita era tebakuyise mukwano tosala era ababadde balina nga bakolera kweza enguudo ezo security munoonye gye muyita ekyo kyekiraga nti omuntu abadde munene oba mukikkiriza oba temukikkiriza naye gusabiddwa era ng'omugenyi omukulu mumumanyi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni to pay respect to the body ogw'omugenzi gusabiddwa era ng'agenda kuba ng'azikibwa olunaku olw'enkya omukama Katonda ayongere omumusaasira ebyamusobako byonna bye muli omumujajinga era nga mukama Katonda abagamba nti temujajinga muntu yenna nga mukyali nga muli bantu ye yekka yalina olukusa olusalirawo omuntu emisango gy'abeera akoze. Honorable Francis Zake ne mukyala we Bridget, oh my god, congratulations. Omukolo gwabadde gwa kitiibwa, omukolo gwabadde baba NUP nga kayero tekalina kasalira kale lwakuba nti kene naye kabadde tolinawo okalabira abantu bangi nnyo babaddeyo ba artists bannaye Chris Evans ekintu kino leka gwakifunyemu badde nga muyimbira kalimba kakazake nasibana kutwala Chosen Becky abayimbi babaddeyo nnyo bangi nnyo n'omukulu omukolo guno guweesa ekitiibwa Honorable Kyagulanyi Center musako ne mukyala we Babi ne kati oba isima bino bikulumira nenga tukutumiddeko omuvimbo eguba gwakuyitako mukwano kikkirize nti gwakuyitako because we don't expect you anywhere but they are creating way for you Ismail Axis kigumire ebintu bino bigumire kakana bintu birabe bulabi ngaffe yes Joel Senyonyi abantu bangi nnyo babaddeyo nnyo kubadde kwanjula. We are preparing for the embaga eriyonge ennaku z'omwezi 9 olunaku lwennyini tulina fire concert naye nga tekijja kutugaana kubeera everywhere as long as olina invite tekikugaana kubeera buli wamu. So congratulations tubagaliza obufumbo obutukuvu bintu bino byetaagisa mba mufunyemu kasente omwana abandi mujje kulujja omuzaalamu abaana ne bakulukuta wadde kale batwogerera nti tuli mu struggle muri mumikolo it's okay nabo babikole omuyimbi Nakinkulu olunaku olwaleero lwe tumujjukira ng'ennaku z'omwezi 29 August omuyimbi gwenjogerako ye yali omuddugavu ne yeefumba ne yekola obusolosolo n'alabika okuba nti akyusa endabikaye ng'endabikaye temusanyusa nga Kayima wagamba. Omuyimbi Michael Jackson lwe lunaku lwe yafa olunaku olwaleero abeera aweza emyaka 64 years okuva olunaku lwe yafa era ng'abantu abalina okuba nti mukungubalirako wamu be bantu abakwata mu kizigo abekuba plastic surgery mulina okuba nti munyoleddwako ne badancers ba inspiring because abantu bazinanganya amazina ku competitions abamu nga boogera that inspired engage yali azinamu obuntu bwobwo so olunaku olwaleero agenda okuba nti ajjukirwa Michael Jackson yali muddugavu neyekolaakola obuntu obwo yeyeka omuntu akutte mu kizigo eyali akutte mu kizigo n'afaanana ng'omuzungu ebyennaku zo byakwerimba either ofaanana abachina nga totegerekeko olimu zibbulubulaaka naye nga tugenda kubanga
tutongera omusabira mutanga tebanamusabira musango kama musasi najali ate era nga mawulire amalala gennaku Minister Kanyomozi era naye yatuvudde ku maaso twongera okusasira family ye mukama abagumye abantu bagenda basikasikamu so oba okyaliwo oli ng'ozukkako ku makyawa mugambe jajja God, thank you for giving me another day to breathe. Minister ono yaliko mugundi yobote. Some of the people who were talked to Binti bali royal to this man Obote. Now they are in exile, they remained royal. How many can do that? Higher level 2 and 12 agency number zita tulina trip ejinja tewera ibyo nyongera okujjukiza tutujja batu vejinja nga biri omukaga tweyongerayo tusala straight tele kuddabaga straight to capture, so do not miss saving a cassette ko baleko kuba nti obeerako mu bino ebintu. Life is too short. Whatever chance you get, enjoy it with your loved ones, with your friends, and create memories. Nolensonga esigenda kubanga nsuka wanene amanya gange ze Trace May mubeere bulungi.